Kakati omuwala ono akola n'omuzimu gwa maama we mu kiyumba. Maama we yafa dda, naye akola n'omuzimu gwa maama we mu kiyumba. Bali bonna abo babiri. Omuzimu guno ogwa maama we gumuyambako mu byenfuna, nti omwana ono bamusasula ssente ne z'atalina kufuna lwa maama we yafa. Omuzimu oba gulinnya baba ku mutwe ne balyoka bawa Kadaama ono ssente empitirivu naye ezitalina mu contract, ezitalina mu contract lwa muzimu gwa maama we. Kati wuliriza, mwali mukiwuliddeko nti omuntu bw'afa nga badde muzadde asigala akuuma abaana be, asigala alabirira abaana be, asobola n'okukolerera abaana be. Maama we ayinza okufa nenolaba nga buli kimu ky'okola kitambula bulungi, nga buli kimu ssente ziyiika buyiisi, kubanga oba olina omuzadde akwegama akuliko, ebyenfuna nga bitambula bulungi, abalabe nga abakuggyako. Kakati Kadaama ono, omuwala ono mu kiyumba gy'ali, buli salale wiiki weetuuka aloota omuzimu gwa maama we, aloota maama we eyafa ng'amuwa ssente 2,000. Kati akaseera bwe katuuka aka baba ng'alina okumuwa ssente, baba abala ssente empitirivu z'amuwa. Amuwa akakadde kamu emitwalo 80, kamu 7, naye nga mu contract mwalimu Kadaama yalina kufuna $1,200,000. Naye okuva we yagenda mu kiyumba n'atandika okuloota maama we, tafunangako kakadde kamu $200,000. Bamuwa kamu 7, kamu 80, bwe bamuwadde entono kamu kitundu. Naye nga byonna byonna biva ku ki? Muzimu gwa maama we. Bali bonna mu kiyumba. Yakutte ssente azisindika e Uganda. Bino bye musindika ssente ne mukabamu baba tutemye ssente nnyingi. Yabadde agenda sindika ssente e Uganda n'azisindika bulungi nnyo. Naye nga tannasindika ssente, eggulo limu yaloose maama we era. Bwe bamutemye ssente bamutemye $10,000 gyokka, kakadde kamu mu $7,000 bamutemyeko $10,000. Muyinza obbiwulira ng'ebyekiralu naye nga bya ddala. Abantu abamu bazadde baabwe babalabirira ne bazadde baabwe ne baba nga baafa. Mulimu abazadde abafa ne batava mu baana baabwe, ne babataasa abantu ab'emitima emibi, ne babataasa amalogo, ne babongera ne mu byenfuna. Olaba muntu kukulaakulana naye nga muzadde we yafa, waali mu buli mbeera. Kakati abaana bwe muloota abazadde bammwe mutandika kusumulula faya, mutandika kusaba ne mubagobaganya. Kankutuuseeko omwana ono mwewulirireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Baganda bange nze ali kwebuuzaako, maama wange yafa. Naye buli lwe ndoota maama wange mba ndi musaba 2,000 ez'e Uganda, 2,000. Naye ogwasooka namusaba 1,000 yampa 5,000. Nali njagala Rolex mu kirooto. Maama yafa. Yampa 1,000. Bwagenda okukya, bosi wange yansasula ku lunaku olutali lutuufu, olutali sinnamalako mwezi, naye yampa $1,700,000. Ne gavumenti teyantema ssente. Bantema $10,000 gyokka, nendisivinga kamu 6. Kati ejjo nalooseera maama, simuloota bya kisirusiru, ne wendi mulowoozaako bwentyo simuloota. Kale ate ne wenkaaba nga ndi kukaaba maama. Leero bampadde $1,700,000. Ne mbuuza omusajja, uti kiki nti kubanga baali baŋŋamba bagenda kumpanga kamu 2, naye bukyabogera kamu 2 tebakampa, bampa kamu 7, kamu 3, kamu kitundu. Bwe tutyo. Mami wange gy'oli yonna, babiri Joyce y'oli yonna. Wangumya omutima ne wenkulowoozaako amaziga tegajja. Ne wendowooza maama wange mba mugumu, omutima gwange guba mugumu nnyo. Ndi Saudi, najja Saudi nga ndi wa myaka 17. Naye siri wiiki. Nze gomulaba. Siri weeks nze Katonda ali nange, mami wange ali nange, babiri Joyce kola nange. Amina. Kati abamu ku mmwe muti emizimu gy'abazadde bammwe.
abamu kummwe abamu kale abantu abasinga obungi baddiini nnyo tebakolagana na bintu birimu mizimu. Kituufu kitegerekeka, naye omuntu wasigala muntu wo eriya ffe tukuze tukiwulira nti omuzadde bw'afa asigala alabirira abaana be, takoma mu kubalabirira ng'akyali ku nsi. Nedda ne bw'afa, mumbulire oba ekintu kino temukiwulirangako nti omuzadde bw'afa asigala alabirira abaana be. Ekyo mukuze nammwe mukiwulira. Kati ono omwana nange gwe mpusoso kiwulirako nti akola n'omuzimu gwa maama we mu kiyumba, akola n'omuzimu gwa maama we mu kiyumba. Maama we yeefiira dda, naye ekiyumba kimutambulira nga bwe yakibala, kimutambulira bulungi. Ssente bamuwa excess, ne bagenda okumuwa excess, amala kuloota maama we. Buli lwaloota maama we ng'amuwa 2,000, omanya bagenda kumuyira omusimbi. Contract bwe yali agikola yalagaana n'Omuwalabu nti bagenda mumuwa akakadde kamu 20,000 ze ziri mu contract. Naye buli mwezi oguba gunatera okutuuka ng'agenda kugenda ku salary week, ekisooka sede bazimuwa omwezi tegunnaba kutuuka bulungi nga tegunnaggwako, ne bamuyoka bamuwa ssente empitirivu nga nnyingi. Ye ne bw'aba asindika ssente e Kampala tebamutema nga mmwe babatema. Ebintu bino muyinza okulowooza nti bya bulimba naye nga bya ddala. Okimanyi nti mwe abamu musindika ssente Uganda n'osindika kakadde kamu ewammwe ne bafuna 82, ono asindika kamu 7 ne bamutema 10,000 gyokka. Era mukazi wattu ali mu kiyumba naye omutima gwe gwaguma. Ali Buwalabu naye omutima gwe mugumu kubanga akola n'omulwanyi we. Akola n'omulwanyi we bannange. Singa bannaye buli omu abeera n'omuntu, singa buli omuzadde w'omuntu afa akola bw'ati n'akolerera kale ku mwana we, omwana we n'alema bonaabona ku nsi, naye baaba abaana bafiiriddwa babazadde baabwe, naye abazadde baabwe ne musirikireyo mu ntaana ne mulema kubeerera mu baana bammwe. Simanyi lwaki, naye nga nange nkuze nkiwulira nti omuzadde bw'afa abeerawo ng'akuuma abaana be, asobola okubataasa obuzibu buno, asobola okubataasa kino. Bannange, bazadde bwe mufa mututaasenga ku bwavu, ne mututaase ne ku bantu ababi, kubanga omuntu bw'afa omuzimu gwo guba gulaba buli kimu. Omuzimu gw'omuntu bw'afa atandika okulaba gwe by'otalaba. Abantu ababi abakwetolodde aba abalaba, naye asobola okubakutaasa, naye simanyi lwaki babeereyo ne basirika ne batataasa abaana baabwe. Kati nze nange gwe gusoose okukiwulira nti omuzimu guteeka ebintu bino mu nkola ne gukolerera omwana waagwo nga bali mu kiyumba bonna. Kati ndowooza omuzimu gugenda ne gutula ku Muwalabu, Omuwalabu n'alyoka abala ssente n'awunga. Omuwalabu n'alyoka abala ssente n'awunga. Kati ono omwana ajja kugenda okuva ku kiyunga mu butuufu tatoma, era ali ku kyesawa zino yeebaza kimu omuzimu gwa maama we, yeebaza kimu omuzimu gwa maama we mugenzi. Guyinza obba nga gujja nayogerako ko nagwo ne banyumyanga namukko ne ku mboozi, naye mmwe abaala bwe muloota ku bantu bammwe abaafa mutandika kusumulula ssaala mbu faya. Bazadde bammwe bajja okwogerako ko nammwe mu birooto mutandika kusumulula faya ne mutandika kubookya. Niyo oba osanga ng'aba alina ebigendererwa ebirungi eri ggwe omwana we. So n'olwekyo bakadde bammwe ne baba nga baafa, bw'omuloota totya. Abamu babatiisa ne bagamba nti bw'oloota maama wo nga yafa mbw aba agenda kukutta naawe. My friend, ebirooto ebimu temubikuliriza nnyo, oba ng'olina omuzadde we yafa aba alina obubaka bw'ayagala okukuwa, oba okitegeera. Ate mukimanyi nti osobola okuloopera muzaddewo mu kirooto, kubanga abazadde abamu boogerezeganya nammwe mu birooto, okuba nti we mwogera nabo nga mutandika okutya, bannange naloose maama wange yafa ate nange nnyinza okufa. Bimubeeramu ne mutandika okusumulula faya, ne musaba nga mubagobaganya. Temubagobaganya,
baba we bali okubakuuma abatagenda kukweyoleka bwati lunywe naye obubaka bw'aba ayinza okubuyisa mu kirooto. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza mukitegedde bulungi nnyo nti eriyo abazadde abafa ne basigala nga balabirira abaana baabwe. Kati maama woono omwana akola ne maama we mu kiyumba, ojja kwesanga nga maama atandise n'okwenyigira mu mirimu, omwana agenda okuzuukuka ng'ennyumba ntegeke nga kubusiwa owa baba yayidde dda, okitegeera. Naye nga omwana yeebase tamanyi nga ne baba tamanyi. Omwana agenda omuzimu nga buli kimu gwakikoze, gwe mulinde kyekiddako owetulaga. Naye nga abakategedde abali bakiwuliddeko nti omuzimu gw'omuzadde gusobola okukolerera omwana waagwo, muwandiike mu comment section yawo nti nali nkiwuliddeko. Abala mulekerawo okweraguzalaguza n'okwefuula musimanye mwe muli. Eddiini nnungi naye eddiini bw'eyitirira nnyo ku muntu emusiruwaza. Ffenna tukkiririza mu Katonda. Yes, ffenna tukkiririza mu Katonda, naye abantu baffe abaafa tulina engeri gye tuyinza okucommunicatingamu nabo mu bulungi, nga togenze mu kusamira, togenze mu kusawuka. So kyo mulina obba nga mukimanyi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu abagyekuumira ku mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo mwena tanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda, kubanga yino y'ensibuko y'amawulire g'otagenda kusanga wala wonna wonna. So n'olwekyo subscribinga, tuula ku ssimu yo, lindirira ebisigadde ggwe bindekere binkwase. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.